Butereevu mba nnyingiddewo nze omuweereza wo Ntumba Charlotte Agnes tugguse ensonga era tukubuulira omuntu oyo gwe tuba tukyazizza gye nvuddewe. Leero situdde nzekka wabula ndi ne mwami Kalippiro agenda kuba atubuulira emboozi ye ajja atya okubeera nga ye mwami Kalippiro. Era sigenda mwogerera ye kennyini kaayisoke yeeyanjule atubuulire. Sebo tusanyusa okulaba. Nsanyusa okubasanga wano ku Embozi media. Tusaba otubuulire mwami Kalippiro yaani ojja otya okubeera n'eryo erinnya mwami Kalippiro? Mwami Kalippiro erinnya lyava dda tudde nalyo. Erinnya eryo era ne maama wange kati lyampita kuba ne ku kyalo kyonna bamanyi nga Kalippiro. Erinnya eryava dda naye amanya gange amatuufu bambirekeza Jacob. Kiza Jacob? Oli odda ku balongo. Kati gwe walaba linnya Kalippiro nga lye lisaana omulimu gw'okola? Bintu bingi byenkoze naye nga bijjira mu kweripa. N'ogamba nti dino erinnya lijja kusuutinga ne likwatayo bulungi? Ebiseera ebyo walingawo entalo makati wa Good Life ne Bebekulu. Bebekulu abo baafunamuko obutakkaanya katonotono mu Good Life n'akolayo oluyimba nga baluyita Kalippiro naye oluyimba olwo tewali alumanyi ye yennyini yayina okuba yalumanyi kati oluyimba olwo nali ndwagala nnyo. Okwagala nnyo oluyimba olwo abantu ne batandika okumpita Kalippiro naye yennyini yali tasuubira ddi olwo oluyimba ndulina. So kati ne tufunako ekivulu mu kisaawe ewaffe ekisaawe ky'Emasindi. Ekivulu ekyali kya rediyo nga bw'ogamba ekigunda kya CBS. So kati ne bajja ne baleeta ba DJ okuva eno e Kampala ne babaleeta naye nga ba DJ bintu bakuba bya kiraabu. Ate eri mukyala abantu bamanyira bino bya basuna bbeeni bye bakuba ate nange byekuba. So kati abantu ne bakyankalana ne bagaa wano fe tulina Kalippiro wano lwaki mutuwa bano ba DJ abataliimu amakulu. Bebeko n'awulira erinnya Kalippiro n'agamba ati Kalippiro lyavaawo ate nga Kalippiro livudde ku kuki ku luyimba lwange lwe nakola. Anali ndi awo bali bazze ne Denzo waalingawo n'ono omulenzi yafa yali mugaggamere yayimbanga ne Denzo. So Denzo emisana bajjanga bagaba ennyimba zaabwe mu malayibulale yagenda osanga ennyimba ze nga nzirina kati n'afuuka kyali wange kati Bebekulu genda okubuuza eryo erinnya kumbi bano baali tebanaakutegeera ndi nyenze Kalippiro wa Denzo. Kati awo ne buvaamu n'agamba omulenzi oyo njagala mumulaba lwaki gwe basinga okuwaanako yamanyi agenda okulaba nga tuli mabega wa stage. Bebekulu n'ampita n'ambuuza ebibuuzobuuzo kati kwe kumbuuza n'aŋŋamba gwe erinnya Kalippiro walijjawa nga bw'ombuuziza. Era naye ne mugamba naye nyina akayimba kensingira ddala okwagala mulamu nga bakayita kati. N'agamba nti n'agamba kirungi n'agamba kuno ku kyalo okolamu ki? Ne mugamba ndi wa library. N'agamba ekyo kirungi kubanga osobola okuba ng'oyiiya obulamu. Tetwagenda wala ne tubivaako. Naye nali nfunye ennamba ya Gondi ya Denzo. Kati bwe nafuna ennamba ya Denzo ne tubeera nga kwegamba nga tubeera nga twekubiziganya. Ebiseera nali sirina WhatsApp nga ngira guno omusimu obuti. Tubeera nga tukubirigana biki masimu biki naye ng'erinnya ne lisigalayo nti Kalippiro. Era okutuuka kujja mu Kampala era najja nga n'eripye ku bbaasi saasasula ssente. Kati eryo erinnya ne likwatira ddala ne lifuuka Kalippiro. Ne liwamba ne Kampala wonna liwamba Kalippiro. Weeryadde era Bebekulu y'omuyimbi waasinga? Si Bebekulu ndi muyimbi wange asinga. Naye ng'oyagala bwagazi luyimba lwe nga yo? Nali njagala luyimba lw'ebiseera biri. Ebiseera biri bya dda. Naye omuyimbi wange mu bulamu bwange okutuuka okufa n'okukyuka obulamu bwonna bwe ndimu okukyuka yali AK-47. Waeke yali kyali wange nnyo. Era n'oba oleeta muyimbi yenkana n'oba oleeta Wizikidi tojja kunzija ku AK. Era n'oba ogenda n'oba enkulaga gundi emmotoka yange munda nateekamu ekifaananyi kya AK. Nina ne bizinensi zange nakola ebifaananyi bya AK babikola bulungi nnyo ba art ne mbiteekamu era ye muyimbi wange. Nga tetunaba kutuuka ku mirimu gy'okola, omwami Kalippiro wasoma kutuuka wa ebyokusoma kwo? Okusoma maama wange teyalina ssente. Taata waffe yafa nga
tuli bato nze oba nali nyina emyaka ng'ebiri tetwasoma nakoma P6 era n'eryendongo wali ogikubanga ogikuba nti ntambuza bulamu nali ntambuza bulamu kuba nasooka kusitula emizindaalo nga negomba nyo ebyo bintu by'ebidongodongo ebyo kati twogere ku bulamu bw'otambula kati bwewali mu biseera ebyo nga tosoma gwe ng'omuntu nga okuba endongo ng'oggyako okuba endongo ki kye wali okola ekirala ekyali kikuyamba okuyingiza ensimbi? Nali sikirina nasookera mu ndongo kyava mu ndongo erinnya nerikwatayo nenfuna omugagga omwe ewaffe nampa library kati endongo nengivaamu nentandika okukola mu library kusala nyimba okole kaadi ku sidi era we navaawo nenkola library yange. Tukulabye mwami Kalippiro nga wakolawo kampani eyo nga bagiyita Kalippiro nga omulimu gwe bukola kuziika bafu ne bana abaagala nti abafu ba wano tubaziikuleyo twagala batwala eno nga egyo gy'emirimu gy'okola. Ojja otya okitandika? Ekintu ekyo nasookera nagenda okujja Kampala wano nga sirina wembeera nenzira eyo namuwona eyo nadda walingayo omusajja wa kasasiro netutandika osomba akasasiro nga tumutwaleyo mu kigobereyo wansi namuwona eyo wansi so kati neŋŋenda mu kikomero ekimu nasangamu abazimbi nga bazimba abazimbi abo nembasaba okubeera wa kooda n'obasaba nebangamba ojja kudda tulabe era bwe naddayo nenfuuka wa poota kati mufuuka wa poota kumbe omuzimbi omu yali alina mugagga gw'amanyi omugagga oyo ng'alina omulimu gwakola ki kumuzimbira fumbiro senzeeyo oba yali wakiso biseera nali sinakumanyayo bulungi netugendayo kati mu kugendayo kumbe walingawo neighbor oyo yali alinamu mutabani we nga mutabani kale teyali mutabani wadda yali kwegamba nga bano ogaa ndi nomwana wo ku street nga wakusembeza kati namusomesa kati oyo omwana nafuuka manager wa kampuni emu eziika abafu mu Kampala yasobola kwogera amanya kaakati oyo omwana n'abeera nga mukwano gwange nnyo nga tusamba mupiira awo kasubi awo awo ku kyaki twalinga biseera ebyo nagula bito omutujja oyo nga tanaba kufuuka muyimbi ekyali awo kati oyo naŋŋamba nti njagala kutwalako mu kampuni nasobola okukola kuba ajjukira mu kampuni yaabwe mwalingamu abantu kwegamba abamu abatya ate oluusi n'oyo yennyini eyita manager yali abayisa bubi abaana nga beekufa ate ng'eri nali nfuna 5,7 kati neŋŋamba kangende ndabe naye eno bw'oba ogenza okuziika bakuwayo 7,000 neŋŋenda eyo era bwe natandikira kati mu kuziika abafu bwentyo tuziika bwe tutyo paka natuuka kaseera neŋŋamba eyo omugezi yeeyiya n'akola ebirala kuba 7,000 gye bakuwa ogenda susulayo bw'osulayo z'olina okukozesaako mu loogi z'olina okulyako mmere z'olina okunywako ate ng'omuntu temugenda mutwala kati mumuziikirewo muyinza omutwala eyo nti nkyenkya kyaki service ate luli ne mumala enaku 3 ogenda kudda ng'olina 3,000 oba 4 naye kirungi kya byonna baali bansuuza mu ofiisi baali batusuuza fegaffe abakozi baali batusuuza emmere nga tulya ya mwezi funa wosasula 3,000 n'olyayo omwezi bwe tutyo mpolampola kati nfunako omukwano gwange mu kampuni eyo omu netutandika okupositinga ebifaananyi netuprintinga nti ffe tukola kuziikula abafu n'okukola ebijja tugenda nga tubitimba ku bikondo by'amasannyalaze twatandikira netutandika okufuna emirimu mpolampola naye nga nawo nga mpayo 5,000 neŋŋamba kati awulamu bukyusi kandabe ekiddako kati nange awo neŋŋamba kange nempangisa ennyumba nempangisa ekamuuja naye mbeera n'omulenzi nga bamuyita Kazungu tutandika okubeera ffenna naye Kazungu natuuka akaseera nanekyangirako nange nempangisa eyange ennyumba kati mu kupangisa eyange nange nentandika okutimba empapula bwebityo kati ate amaaso negajja negazibukula neŋŋamba nti waliwo omukutu gwe bayita jijji kwolina okutundira emirimu gyo nange wenabiyiga
nengenda ku kiki nentandika okuteekayo emirimu egitali gyange kati bwe nateekayo emirimu egitali gyange naye nga nange kenyini nga nyina gye ngimanyiko kati abantu nga bampa emirimu nga nfunayo omwana amanyiko nga ajja ne tugenda ne tukola ki ne tukola ne musasulayo emitwalo 2 bwe ntyo natandika mpolampola era nemala nekikwasa kati emirimu netandika okuleeta abakozi nenfuna ddala era abaana boolabya wansi bonna bonna abakozi bange kalina yonna nagipangisa mulimu abakozi kati kambuuza tewafunamu kwesikamu wadde n'okutya kuba kintu si kyangu okutya mu ngeri ki okutya noga nti ngenda kusima ntaana y'abafu ate muziikeyo abantu bafuna okutya nava mu kyalo ewaffe nga nyina ebikolobero byenkozeeyo ate eri nali w'amaanyi kati ate bw'okujja e Kampala nina okumekinga suwa nti liri erinnya linaleka eri teririna kufa kati nina okuddayo nga ndi mu mpembe nga nyina ssente era bwe nabula ne bagamba nti oyo lazima abayimbi baamutwala kati ate nga nyina okumekinga suwa nti nokudda waffe sirina kulinya takisi nyina okuba nga neevuga ate nga sente zonna ezisinga naziraba nga ziri mbafu nga sisobola kutya kuba nali nduddemu okwo nga nziika abafu mu kuziika omwo nafunamu obuvumu abamu bafa nga tebeefiiridde okikola otya nga ggwe omuntu ndi munyolo oli munyolo kyekyogezaako tegeeza ssebo kyombuuziza era kyenkuzeemu okola otya ggwe nga n'ogamba nti oli naaba nga yafa naye nga teyeefiiridde nga si ntuuko ye nga waliwo ekyamutuukako n'afa abamu ne bagamba nti omuzimu gwono gundi bubi olw'okuba gwe naawe wamuziika okikola otya ggwe ng'omuntu anti ekiri kyenkuzeemu nenkugamba ndi musajja munyolo abanyolo batiibwa engoma eri ku ssente eyali bunyolo abazungu ne bagimu ezolaba eziri ku ssente engoma ya bunyolo kyengezaako okugamba so tewali mufaanema tewali musezanema nagendako eyo biseera bya covid nensuuza omusezi enyumba ly'omufu wa covid juza amabegako awo waliwo obutambi bwatambula ku mativi nga nziruse omusezi saidezeye Masaka so kati nange kenyini mba sobola kubeera nzeka kubanga oli aba afudde oba ogenda kuletaaganya eddembe so kati naawe olina okuba nga weesiba bbiri ng'omanyi nti kuliko okufa n'okuwona kyowola sente nsaba sente ekitegeeza olina bye weekolako nga ggwe omuntu oba ogenda kusima omufu oba ŋŋambe nti mu Luganda oba mu Uganda bagamba ekintu kyonna kibaaziika kyaba kyaziikibwa naye kati gwe bwogenda n'okiziikuula gwaba weenoonyeza emitawaana making sure nti nikyogenda okuba ajjukiramu waliwo obulombolombo bwe tuyitamu ekyogera ddala muba mugenda okuziikula omufu nga mugenda museekula bali abamuziika tibalina mutunulako bw'omutunulako naawe baba bakuziika olina okunaaba eddagala ku mubiri oba omaze omujjayo oba byoba ogenza okujjayo oba tobimanyi bisigalya byabafudi bamala gabikwatire olina okubijjayo ng'omanyi nti n'ogenda naaba ddagala buli kimu kwegamba olina okitambuzaga gwe tolaba ebyo bibiri awo birina kyebinyamba mba nyina okunaabako butafuna bisiraani butafuna buzibu abafu bangi bansudde ku akisidenti gudde emirundi mingi so kati nina okuba nange nga sisobola kubeera nga neesiga Mukama Katonda ate nga Mukama Katonda bwe nnaku tumusaba alwawo Mukama Katonda agamba nyamba abiyamba bwekito bwe kiri kati okkiririza mu ddiini ki okusinga okusingira ddala ga ddiini sitegedde obanga bw'ogamba nti busiraamu bukatuliki oba n'ogendako munange zikiriza mu ddiini zikiriza mu Katonda naye nga n'egyo emikolo okola mituufu era bwe mba ngikola nsooka kulamba ninga Mukama Katonda nkusaba eddagala lyange lyekola essaawa ninkolera ekyenjagala bwe nto bwekola nsooka kusaba Mukama Katonda awo nga ndyoka naaba
bawe ngamba ndi mugamba Katonda ngusabe eddagala lyange lyenkole kyenjagala n'omubbi n'owaba agenda okubba asooka kusaba Mukama Katonda nanti ebitabo ebisinga bigamba nti togatta Katonda awo oba togasse Katonda basi mugase kuba byonna byenkozesa bitonde bya Katonda ye yabitonda tewaliwo kikyamu kyembankoza ate nkyewunyisa mulaye n'okusaba nsaba nnyina ne Bayibuli bbiri nsaba kubanga olaba bw'oba omanyi nti no mu bulamu bwo nti olina ekintu ky'ogoberera tolina kiteekako nnyo okugamba nti no nze ndi muntu nsinza sitaani nze siri musinzi wa sitaani sisinza sitaani ate siri mulogo ate siri musawo Buganda ate siri musezi nze nyina maama wange yaŋŋamba kubanga nakimunyumizaako nakimugambako mu lunaku lumu namugamba yambuuza naye tosobola kuyambako muganda wo n'omutwalako n'afuna ekyokole namugamba nze maama nze gwoliko nze nga nziikula abafu n'aŋŋamba wangi nemugamba nze munaye nziikula abafu kati muganda wange ono aba agenda kukola biki kwaye n'aŋŋamba nti sokoddemu ekyo kigambo ky'oŋŋambye nemugamba era bulijjo bino byonna byonna byolaba siri mubbi siri ki naye nagenda kuyiya obulamu naye nze obulamu bwange mbuyisa muki mukusengula abafu n'okukola ebijja kiraba n'aŋŋamba kaakati gwe muli eri era kibuuzo ky'ombuuza nange nyini kyambuuza ndi kati gwe ogenda otya kwata ebyo bintu gwe tofunamu okutya kwonna era namugamba maama ekituufu kiri nti nange natuuka kaseera ninguma kuba edda nga tukyali bato twatyanga nnyo ku kyalo kuno twatyanga nnyo we baziise oba bw'owulira eri nga waliyo afudde nga bakaaba otya olusosula ng'otunula bw'owulira dda akamese nga katambula ku bisenge ng'ogamba banaye leero bandidde naye natuuka kaseera ninguma natuuka kaseera ninguma sinzira ku byempiseemu nziikudde abafu bangi abafu bennyini natuuka kaseera niŋŋamba oba kiki kyendiko oba kwegamba nga omuntu ndi nokeera ku makya ekintu nekikuyingiramu n'obanga eyakeera ku makya n'oyambala ebizimu oba omuzimu simanyi kyenyinza okugamba bwenti kuba nyina newenagendako eyo foto okuziikula omufu naŋŋamba yalinnya ku mutwe gw'omuwala wange omu n'amugamba ku budde bwogiddemu ogidde ku budde bukyamu komawo ku ssaawa 6 ojja kunsangawo ekimulinya ku mutwe era naffe gye twakola entaana eno tugibika tugikako ebbaali era twagenda okudda ku ssaawa 6 gwa kiro ne tumusanga mwali kati bwe ŋŋenda ningatagattamu ebyo wempise ntuuka eyo oba bwe mbanga ŋŋenda eyo engulu eyo mbalugwala eyo mpita ku mugga osangawo ebintu byotategeera olumu twasangako omuntu nga yambadde ebyeru kati ng'olaba nti no buli kimu engeri gy'okikolamu tekirina engeri gyekikukosezaamu kubanga bw'osanga ekintu bwe kityo n'oyitawo nga tolina kizibu kyonna kyokikoze n'oyitawo bwekiti n'otuuka bulungi era n'okomawo ng'oli bulungi nga tolina kyobadde ekyo weebaza Katonda kati ng'ekyo omufu bwe yalinnya ku muwala wange ne kimubaako n'addamu ne tukola ki ne tuvaayo bulungi ne tugenda eyo musesi naye ne tumusesemya yali muganda wa kyamaani ne tumusesemya omufu ebyo byonna byonna bwe bubalabalamu n'obiggata nti nkitudde maaso ate nzizeemu nenkomawo kati oguma mulundi guma abantu bangi babitya munaye emirimu gyange gyenkola gino abantu bagitya naye ate nze sigifunangamu buzibu tofuna nakusoomoozebwa okusoomoozebwa olusi nkusangamu ku bakirayadi abamu bakirayadi abamu mulimu naddala bano abali ng'eno abali eno Omaani Saudi Dubai eyo ovudde ku bano abali America wa abasinga bampa emirimu bonna bali eyo mu London so kati okusomoozebwa kw'ensanga nino oli akugamba nti omulimu gwennyina guli wano gyetaano soka nogera n'olabako n'ovuga amafuta go gabwereere ogenda naye ng'okomawo n'agamba kale kansooke noonye ssente ate jjukiramu otaddemu ssente z'amafuta ssente zandibadde zikuyamba mu bintu birala ozitaddemu mafuta ate nagaalinda nsooke nkomewo oluvannyuma lwa myaka 2 so kati abo kati natuuka kaseera niŋŋamba omuntu aba ayagala kumpa mirimu sindikira ssente nze ni muntu abeera nnyo mu maaso ga kamera abantu bakeera ku makya oli n'akusindikira ssente kuva America oba kuva wa USA n'akusindikira miliyoni nga 5 takumanyi takulabangako so kati bwe nzira awo ente ngamba owulira ndi nonjagala
nti eraako ssente z'amafuta watondeddeko z'amafuta teekako za mulimu ze tuteesezza zompa omuntu gwe ngenda okwatagana naye kubanga bintu byempitamu genda okola ebyo ebintu oba tobimanyi olumu olusingwa ku accidenti abafu bansula accidenti ogenda kola ekintu ky'omuntu nga tomanyi nti balina ebyensonga zaabwe mu famire ate gwe nogaana okikola kati oba ogenza okikola empewo buli omu mu kika kyalina empewo ze kati empewo ezo naye zennyini zisobola okuba nga zirondoola ggwe nze ngudde ku accident emirundi ena ogwo omwaka ogumu ogwo guwedde ne kati saa zino emmotoka endala eri mu galagi tenabakuddawo nayo nagwa ku accident naye bwe mba ngudde ku accident siina kyemba because nafunamu kwawo mutabani wange omu yafa nga tugudde era naye mu accident so kati obuzibu bwonna obwensanga mu bantu buzibu bungi nnyo naye abamu baba basobola okitegeera kyenkola ekitalo nnyo ekyomutabani wo ogenze n'oyogera ku musezi gwe mwasesenya kuba fe abamu tumanyi nti abasezi be baziikulayo abafu abakola ki ababa baafa kati gwe njawulo ki eriwo n'omusezi kuba ogambye nti mwamusesemya omufu gwe yali aziikuddeyo mwakikola mutya twasesemya omusezi omufu wa covid omusezi nyamba bulire kintu eri musezi aziikula omufu taliyo omusezi aziikula abafu taliyo oyo agenda omuziikula aba alina kintu kyagenda omukozesa kati nziikudde abafu kati ndi myaka 8 buli gwengenda oziikula musangayo soko nnyinnyonnyola ekyo sikitegedde bulungi teri musezi aziikula abafu kati aba agenda mukozesa ki omuntu omuge wiiki 2 mbadde Masaka omukadde yabula buvuzi bagenda okulaba mu wiiki ezo 2 nga bakomeza amagumba ge negomesi teri musezi ali abantu abafu abasezi bonna bali abantu abalamu tebakulimbanga kino nkirinamu obukakafu bweŋŋamba nti no tuziikule ono oba gyali oba taliyo tulabe otamusange ntiddemu ate tugenda tuziikuleyo gwe sitamanyi ati kati nkugambye buli gwenziikula musangayo teri musezi ali omufu abasezi bali abalamu anti tuwulira abasezi tigundi twamuziise jjo bamuziikuddeyo kiro akati bwoba oyagala kutegeera ntino oyo anti kati jjukiramu ng'otegeera otya ntino bamuziikudde otegeera otya anti etaana ne bagitanga nga nkalu oyo aba alina kintu kyabaze okunonawo entaana nyingi baziisa abantu bangi singa abasezi babadde bali abantu abafu era wandibadde owulira amawulire nga bagamba nti entaana yawali bagiziikudde abasezi bamugjeemu entaana yawali bamuziise jjo bamugjeemu entaana yawali bamugjeemu lwaki baba tibabajjaamu nga kibeerawo once lumu kubanga kati ekyo kyoyogedde kiyinza okubaako mu myaka 2 kiyinza okubaako mulundi nti munaye twalabye mu mawulire entaana yawali bagiziikudde naye ng'okiraba mulundi mu myaka 2 lwaki tikibaawo mu mwaka gumu n'olabamu entaana nga 10 oba 2 kubanga abantu bulinaga abantu bafa naye kati bali abali mu kuziika leero kati lwaki abo bonna lwaki tebabaziikula tebabalimbanga nti waliyo omusezi aliyo omufu taliyo kati mama oyo bwe wamugamba nti oziikula bafu n'afunamu okutya teyagamba nti mutabani wange tayagaliza muganda we manyi abakadde abo bedda muganda wange namala nemuleeta muganda wange oyo nagenda omuleeta nali nyina ensonga namuleeta yamalawo wiiki 2 n'akolayo emirimu gyalinga 3 muganda wange yali alina ekirowoozo kimu n'abantu bennyini abali ku kyalo balina ekirowoozo mu bulamu bwabwe bajirwa kirekende ekigamba nti n'oyo omulenzi yagenda mu nnyanja balina ekyo ekirowoozo era n'abantu bennyini abali ku tawuni wonna wonna we nali mbeera bo bamanyi nti nze ndi musajja wa iluminati kiraba kati muganda wange nali era naye yennyini yatuuka kaseera ng'atandika mukulu wange gwenzirako mukulu yali atandise n'okukaaba ng'agamba nti nze
nagenda mu nnyanja kati yali kukyala abonaabona nze gwe namutwalayo nemuwongayo kati yali mu kubonaabona nze nyina ssente kati muli nagamba namukubira essimu nemugamba njagala kukuleeta waliwo omulimu gwe njagala tugende tukole ofuneko ssente ez'amangu nagamba kaale kati ye namuleeta nga njagala aveemu kiri ekintu ekirowoozo kigamba nti nakola ki nagenda mu nnyanja nga njagala mulage wawe nzija ssente kye nali njagala omulaga era bwe yajja n'akola emirimu 3 naddayo mu kyalo saamuusa kuba yali ayinamu kiri ekintu ate nga ekintu ekyo nga kinnuma nnyo nti oli wa Illuminati ndi wa Illuminati ngenda mu nnyanja namutwala ejjukira ate bwafuna obuzibu ye ati bebalina bobeera ku kyalo baga mwana wa gundi mubbi mwana wa gundi mubbi kati ate nga balinamu ekyo ekintu buli kaseera babeera bamusiba bwe bamusiba nze nkola ki nze mujjayo kati nagenda okwesanga nga ate nga ataddemu kiri nti nze nkola ki musiraanya ate nga nze muyamba mu buzibu kati nze namuleeta nga njagala mulage nti wawe nzija ssente emirimu gyange gyenkola nga saagala beeremu nekiri ekirowoozo kiraba kuba oluusi bwe mba ngenda mu kyalo ewaffe ngenda ne konvuyi motoka zonna nga zitwala motoka 4 kati ate kiri nga kimuyingiramu bwe nzija bwenti aba taddamu kwogera nange mpaka ntuuka okuvaayo ate bwe nvaayo ate ng'adda ku mukadde ng'atandika omugamba ebigambo mukadde nga nkubira essimu era ekyo kintu kyaleetera ne mukadde wange okulwala era yalwalira ddala kati ali wansi agenda kuweza na mwaka so kati yawulira ng'abaana ng'awulira nga bimutamye naye buli kimu nagenda nga kisootinga mpola mpola era mukyalo ewaffe abantu bwe bafanga oba abantu bwe bafa mbawaayo obuyambi nengenda nembakolera ebijja kubanga ebijja ebyensingira ddala okola sente ino buli nnaku mbeeramu okusengula abafu ebijja byensingira gwe mulimu gwange era n'essaawa zino era puroguramu yagenda kongo okola kwono muyimbi defaawo ono eyakafa so kati epuroguramu gyenyina ng'ovudde ku ebyo okusoomoozebwa ebigambo ebikwogeddwako okuyita Illuminati birungi ki by'osanze mu guno omulimu gw'okola? Nsanze mu birungi bingi kubanga nange kennyini nali sikisuubira saasoma nnyo ekiri awo nze edda nali manyi nti nabaasoma be balinnya ku nnyonyi ne kati abafu be baaninyisa ennyonyi nsanze mu bintu bingi byenfunyemu ate n'abantu kati essaawa zino benkolagana nabo nange nali nyina ekirooto kyange mu bulamu bwange gamba nti nina okuvugako ku mmotoka naye essubi lyatuuka akaseera ne liggwawo nagenda okulaba nga omulimu gwenkola saa yange lyaddegula kapiki nagenda okutuuka akaseera neŋŋamba obulamu bwo bukalubye naye bwe natandika gino emirimu nagenda okulabira ddala nti buli kimu kikyuse nafunako n'omulimu Amerika bali bagala kuntwala Amerika okwokya abafu nga buli ssaawa emu bali bampa miliyoni 3 ezawano nga bakuwa buli kimu medical biki byonna nga bampa miliyoni 3 bankolera buli kimu omukyala yankolera n'epapula nga bagala kuntwala Amerika kwegamba olunaku lumu nga nsobola okukola ndowooza miliyoni ezisobanga mu 2 eyo ezawano olunaku naye nyinamu ekintu ekyanzijjira muli eri nti bwe nvaawo maama wange zaamubeererawo talina airtime asobola okuba Amerika so oli nemugamba ebintu ebyo tubireke kanjira nkola wano nyina ebintu nfunye abantu bangi abaagala okuntwala mukola mu mawanga g'ebweru emirimu gyenkola wano gye baagala okuntwalamu connection nyingi nfunye abazungu bangi abaagala okuntwala naye sisobola kuva wano nga nyina abantu b'okulabirira nyina bingi byenyina okukola kati bwe nzira eri ate kiba tekigenda kunkolera yeeno erinnya ndikoze nkoze buli kimu bizinesi zitambula buli kimu nkifunye so kati ndaba okuva wano genda eri kigenda kunkolera ekikulu kya byonna byonna kiri ku maama wange era maama wange bwe mba simuyambye mba sirina buli bwe njogera ku linnya eryo mba mpulira n'amaziga nga gajja oyogedde ku maama Naalongo naye toyogera ku sayidi ya taata waffe yafa nga tukyali bato saamulaba nako ndowooza ebiseera bye yafiiramu nagendayo nzijukira twagenda kuziika bwe twagenda kuziika
naye saakitwalanga kikulu nga bw'omanyi obuto oba tosobola kutegeera bakingamba oluvannyuma nga nkuzeekuzeemu mpozi ayinayo abaana be yaleka abatali bamaama baffe batwalako ekibanja kyonna ne batundatunda ne basigazaako naye tetulina enkwatagana. Taata wange nze emirimu gyange gyonna nkola mu kuzimba ebijja, nkola mukola kinaye ekyewunyisa taata wange simukolanga ekijja ali mu ttaka. Twafunamuko obutakkaanya mu famire nagendayo nga baagala kuntema eŋŋamba ekyo kankite n'ogamba ekika kya taata kankireke. Ekituufu kiri nti saakigobererako nnyo simanyi n'ekika kya taata wange sikimanyi ne kya maama wange ekyennyini sikimanyi. Manyi muntu omu nti maama era tewejjusa sejjusa manyi kintu kimu maama era manyi kintu kimu nti ettaka lyalimu puloti gyalimu yaligula tewali kirala. Otunyumiriza ebyo byonna naye toyogedde ku mukyala oba oli mwami mufumbo oyogedde ku mwana omugenzi tewazaalayooko ku balala oba tolinayo mulala? Nina omwana omwali South Africa. Nga wuwo alina maama we South Africa. Maama we yamutwala? Si Munnayuganda, Muzungu. Muzulu. Then omuyo oli gw'osanze wali nga banaazi. Kati oyo omwana namugja ku maama we nga wa myezi 3 yali tanaba na kutuuka yadde okutuula. Nimujja ku maama we twafunamuko takaanya. So kati we namuggyako nentandika okubeera naye buli wentambula wonna nga mbeera naye era nemukuza era ali awo. So kati abeera n'abakozi. Siri musajja mufumbo. Toli musajja mufumbo? Siri musajja mufumbo. Era sisuubira nti ngenda kufumba oba kuwasa. Lwaki wabikoowa? Sirina ekirowoozo kyonna. Nga gwe omuntu oyagala atambuza bulamu bwo na mirimu gyo? Ekituufu kiri nti sirina budde. Tolina budde? Omukyala ajja kunkyankalana ate ngenda okwesanga bintu bye mbadde nnina okukola nga sirina bikola. Omanyi lwaki neewala ekintu ekyo? Nze nanyiiganyiiga dda. Si nti bakazi be banyiiza jasi nti emirimu gye nkola nanyiiganyiiga dda. Kati omukyala ayinza okunyiiza ate nga ndabira ddala nti no engeri gye nkola mubafu ate yennyini nsobola omufuula ate omu. So kati nga tekigenda kugatta obwongo bwange. Abaana mbalina, baana bali 2 kambalabirire ne maama wange mulabirire naye n'abaana b'abaganda bange gwenzirako sisita wange yalwala HIV. So kati naye yennyini yatuuka akaseera neyeetaga kati abaana be bonna bali ku mikono gyange. Nina ndabirira abaana 7 then bw'ogattako n'abakozi bennyina ate abakozi bennyina benina nabajja mu kyalo waffe naye mu kubajja eri sigamba nti nagenda neŋŋamba nti noono gwe jangu tugende tukole. Nasookanga okunoonyereza omwana gwe ngenda okuleeta embeera ewaabwe eri etya, maama we waali taata we bataliimu. Kati nabo bennyini ndinga abalabirira bonna abakozi bennyina abamu tebalina bataata baabwe. Kati omulala gw'osanze wali nga yoza motoka maama we ekizike kyamukwata nekimutwala waggulu ku mutwe nekimukasuka wansi mukazi batumulema. Kati omwana oyo yamulabirira. So kati nina abantu kale kwegamba nti ku mirimu gyange gye nkola ninga ayambako n'abaana abakateeyamba bwe nti wenyina okitwala. So kati abantu lafula nyinza okuba nyina abantu bendabira abantu nga 14 bonna nze mbalabirire. So kati bwe ntunulatunulamu siina mboozi yonna gye nsobola okugatta n'okufuna mukazi. Ogambye muganda wo owa maama wo yasobola okugamba nti okulowooza nti oli wa Illuminati. Kati kijja kitya nti mu bakozi b'oyina oyina abakwesiga era abakukkiririzaamu? Bo tebalina eyo ndowooza? Mbeera nabo babiramu era nabo ne bakola emikolo. Kati
emikolo gye bakola tegiriiwo mugamba nogeri eddagala onaabe ku kintu ky'obadde okola sigamba nti emikolo tudda musaba oba ki omugamba nti genda wali onogerweza funa wali bombo bintu by'obadde okola nobonaabako emikono kyekyo kyokka kiba kiwedde tewali kyamaanyi naye kati nganze omumpembe sirina kubeera nzekka nyina okuba nga nyinako kwegamba eddagala linasobola okwesalako ku mubiri esobola kwegamba jjukiramu nti no abantu ffenna tutambula ku bulamu bw'ensi eno tewali atambula ng'aliyeka kubanga kusinziira ku accidenti zenfunye singa nafa kati bw'obanga ogenda okunoonya ebintu by'olina ebisobola okuyamba oba togenze kuloga muntu oba togenze kusiranya muntu nti waayo ogenda w'omuntu mukadde n'omugamba munange nze njagala kunsala eddagala lya accidenti nemukola kikufunanga obuzibu so bwekityo bwe kibeera naye abaana bo tibali ku ebyo obagamba gamba nti nyenkya tugenda kukola kati bombo tugenda lijja mugende kaleero mugule mba ti musobola ndifuna eyo waluweza mba ti musobola funa mugende kaleero wali mugule nga bagenda nga bagula nga bajja nga banaaba kiba kiwedde baba tebalina buzibu oli muganda wange jasi alina ekikyamu ku mutwe gwe ye nga buli omu alina endowooza ye bannayuganda naawe bamanyi buli omu alina endowooza ate si ye yeka jjukira mulimu abantu abamu be nakula nabo ku kyalo nga bagamba iyo sente yazijjawa yagenda mu nnyanja kati wuyo maama wo mulwadde amututte kwegamba abantu balina ebirowoozo ebyo naye jasi gwe kyoba okola mpozi ate jjukiramu gye bakoma okunjogerako gyenkoma n'okukola n'amaanyi kati saa zino ndi mu kusitula kalina mu kyalo kati oli n'obwaba nga abadde jjukira ku kyalo ewaffe tebaagala mwana wa gundi amugaate emmotoka mwana wa gundi anyirira atya balinamu ekirowoozo kiri ndi katumuze wansi kati omuntu bwogera ku majja niŋŋamba nti nozize siri mulogo siri ki ng'oli mulogo ogenze n'okwata emitwalo gye ebiri nti oyagala kuloga nze kalipe naye ate gwe ogenda okuloga ayina ki ogenda musiranya ogenda funira mubwa kiraba kati naawe genyini oli bwe bakulaba nti oze n'emmotoka ozimba nnyumba oli aba atya okukuloga agamba nti kati muveeko alabika naye yenyini mulogo muzibu okusingaka so kati aba tibasobola kuleyo naye buli omu aba ayina endowooza yakitwala nga bwakyagala mwami Kalipiro otubuulidde nti toyina mukyala era toyina budde obwo kuddaawo kyakwasaganya mirimu gyonna kulabirira abaana bo entambula nnyo kati omukyala tuyinza ottabuka jjukira abakyala abudde bonna aba ayagala omubeere kumpi kati singa aba afunye olubuto nabeera nga ayoyo okulabako nze ntambula kati budde bwakiro kati saa zino naddala nga bino biseera banagulirawo nja kuba nga ntambula kati omukyala ajja kugamba awo ali mu bwenzi omaye kati abakyala naye mulina ebizibu byammwe ali mu bwenzi biki ate bw'otandika okunteekamu ekyo ekirowoozo nze manyi ogenza okujja mu maka gange osanze ntambula ogenza okujja osanze ng'anywamu ogenza okujja osanze nga ndi muntu atambula ennyo nga nsulayo mala n'ennaku bbiri kati bw'ojja n'otandika okunfugiriza mba sisobola kulabawo enjawulo eriwaawo mpozi wewe omanyi nti n'ogenda kujja ogenda kugumira embeera zange maze wiiki siriiwo budde bwakiro bankubidde essimu nvuddewo ngenze tebikola ki ng'obigumira nga we biri kasanze we mba nkuwa buli kimu kikyoyagala naye ekyo kirowoozo sinaba kubeera nakyo ekikulu abaana mbalina sinaba mwami Kalipiro bino byatulaba ku social media nti oyina abakazi bituufu oba kaakati engero gyembeera ku social media bakazi bangi baagala nnyo abasajja abakozi oli ajja mu inbox yange nagamba njagala afuuka taata w'oyo mutabani njagala nzije tukuze abaana abo njagala tukole tutya kiraba nga bw'obiraba munaye bantu bangi nnyo baneegomba naye ate oba toyina kyakola gyo oba toyina kyakola omugambi naawe genyina omupaakenda omugamba kale tujja kulaba bibeera awo ebityo naye sivangayo neŋŋamba nti nina mukyala tabangayo era obeeraawo nogamba kale tujja kulaba n'okirekawo abamu batuuka kaseera ne badduka naye nga abamu tebakutya nti ozikula ebirambo tebasobola kutya baba bamanyi gwe mulimu gwajjukiramu oli agenda kujja mu inbox yo enamba yaba agijje ku social media nti okola emirimu bweki kati ate kimuwa amaanyi nti ono omusajja omusajja ayinamu omusajja mukozi era twaganya abasajja abakozi we bati nange singa aba asobola okunkwatyako tuba tusobola okwezimba
naye kati ate ogenda azimbaani nze kenyini ezimba omwana ali South Africa ng'otugambye mukulu ali ne mama we Muzulu amanyi omulimu gw'okola omwana wo ali South Africa tamanyi mulimu gw'okola amanyi naye kitaawe amanyi tubeera tumanyi kati toddawo n'omugamba mutabani wange nkola kino nkola gwe muwalawo ntosobola kuvuga nti no omwana wange nkola mulimu bwe guti oba naye kenyini tabikubuuzanga anti kati tasobola bimuuza oba emyaka gy'alimu teginaba kutuuka kubuuza akyali muto ali emyaka 7 kitundu kati agenda kuweza 8 mwezi gwa 8 naye nga do you have that connection tata n'omwana nyenda nayo nendayo nembalabako nemalayo wiiki kati nga ye omwana wo tugambe nti akomyewo ng'akuze nga tali mu myaka egyo osobola omuyingiza mu gino emirimu kuba gwe ofunyeemu abantu bakimbuuza nnyo kubanga bw'okola ekintu mirimu gyekola mulimu abatandisa ogiyingiramu ojja kwesanga nti emyaka gyagenda okukuliramu ate emirimu egyo gijja kuba gifuuse loko abantu abagiyingiddemu nga bangi naye ate n'ekirala sikisuubira nti oyo omwana tayinza okudda oba n'abeera wano e Uganda kubanga kusinziira kati maama we engeri gyamutambuza mu nsi gyamutambulizaamu kati sikiwa nti asobola okujja kati myaka egyo gyagenda okuliramu okumala okusoma sikiwa nti taata we ajja kunsanga nti nga kyayagala abeereku egyo emirimu tujja kuba tutonzeewo emirimu emirala era togumwagaliza nga ye omwana sigumwagaliza kuba nze manye engeri gyembonaabonamu nebino ebintu naye nga ono abadde wano ngudde nga tukola naye abantu bavaayo ne bakomplaininga ne wabaawo omukyala mukwano gwange omu bamuyita Jesse ali mu Amerika era ye yali ayagala okuntwala n'aŋŋamba omukyala omwana oyo muggyemu ebyo ebintu kijja kumuyisa bubi era twalinomu nga tugenze okukolera saidi zeye oba ekinono wabaire ekironi omufunambu ekyomukono ono abadde wano negamba kati kamufunira omukozi asobole okubeera naye bagira babeerawo ewaka nemujjamu ebyo ebintu so kati naye yali atandise kale nali ntandise omudde nekakuva muto era singa zaafuna omukozi era nekati singa tutambula naye nga teweesekaamu nogamba nanga akaana kange kano lwaki kakola omulimu guno muyigiriza okukola ate ajja kubeera alimeza kitaawe sisiina taata wange zeyandekera akole naye era gweokola zizo n'omwana ajja kwekolera zize kati emyaka gino alina okusomako gyasomyeko ate sigenda musomesa nti mpaka emisomo gyennaku ntigirina mulamu bw'anaasoma n'awezanga mu P7 nga mugamba yiiyo obulamu ng'omuta mpozi oli ali South Africa maama wo kati amutwala Boston simanyi amutwala wa ye ajja kusoma naye oyo sikiba neyinza omusomesa anti ogambye emyaka bw'aba atuuse mu primary 7 ng'agimazeeko abaana oluusi ayingira senior 2 ne bawonooneka gwe toyagaddeyo stage osooka omukwatemu batambula n'abavubuka abavubuka nga babbi abavubuka nga balumba amayumba g'abantu gwe teweeraliikiriddemu ekyo okimanyi nti buli omu bw'omanyi engeri gy'okuzamu omwana wo ati gwe osiiba otambula tugambye oti omala ne wiiki siba ntambula oyo omuwala akuyambako ewaka asobola omukuza mu mbeera gy'oba oyagalamu oli omwana n'obwobuuza bannayibba wano bakubuulira oli omwana mugezi tamala gafuluma tamala gatambula tosobola musanga nti azanya n'abantu alinganzi abeera yekka talina baana bajja wano ne bazannyako naye tabyagala abeera bibye abeera n'oyo
byamukuuma muyitanga maama babeera awo bwe bamala okukola nga badda mu kisenga bebaka ate talaba na tv. Kankubuuze mulambo ki oba mugenzi ki gwe wali oziikudde n'akufuukira ekizibu? Bangi bangi nawe n'otya n'ogamba leero y'enkomerero? Bangi naddala oyo w'effooti yanfuukira ekirala. Nyinamu n'abakozi abawala babiri. N'abawala mwebali? Nabo baziikula mwebali babiri. Tebaafunamu kutya? Wagenda okujja okusaba emirimu tewamanya mirimu ki gye wajja okusaba. Era wajja okusaba ng'omanyi nti gundi akola mu bafu era kati nawe gumira ku ekyo. Bangi kati ogwo gw'effooti nyinawe nagendako wano beerawo bibaddewo omwezi guno gwa Desemba wano tugenda mu Krismasi nabyo wano bayitawo Sanda eri awo mugwawo twagenda eyo naye ebyaliyo tibyali ku mufu byali ku muti gw'empafu guli ku kijja. Ekijja kiwanvu kiringa kiriko abafu abaliko bayinza okuba bawezanga ndala ekiyikanga emuno ekituufu naye nga bonna bona ekyabatta gwegwa omuti gw'empafu. Kati awo budde bwa kiro twatabuka awo ekiro empewo nejja nga mpitirivu. Empewo manye empewo okujja ne saidi mira y'emmotoka nemenyeka ne tooki gye twali tulina neezikira naye basooka ne batuwooninga. Babyogeranga ebyokusaagasaaga nti wano oba olonda empafu londa genda ofumbe olye naye totunda. Abafu bemulengera wano okutuuka eri bonna bonna ekyabata gwegwa omuti gw'empafu era bw'ofa naawe bakuleeta wano tebasobola kuziika ero ewammwe twalulowooza nti byakusaaga. Wano tolondawo simanya oluku simanya ndi n'ogenda kufumbisa simanya wano toliirako simanya biki simanya nti wano totuula ku kijja. Buli mufu aliwo ayina ebizibu era ekyamutta gwe muti gw'empafu. Era omwana omu gwe nali ninaawo nali mutumye gundi nali nyina ekyemutumye mu motoka ng'epaakinze kumpi n'omuti era yali agenda ne tooki kiro kuba tukola kiro. Ebijja ebyo tubikola misana budde buba butukutte tukoma sawanga munaana gwa kiro oba mwenda netwebakako tetusula mu mayumba g'abantu. Ennyumba yaffe y'emmotoka tetukkiriza kusula mu mayumba g'abantu era n'obututwala noga ndi no wakusula we wali tetukkiriza. Omwana omufu najja n'amutabukira kwekanga yeekubye ekigo ayogedde ebintu. Jjukira bali abafu tosobola kulaba nti omufu yeekyangira ku muntu omukumu n'owulira ebigambo. Kati ffe ababeera bwe tulaba ng'oli nga embeera evuddeko olina okumekinga suwa nti mumusibye emiguwa muwulira ebigambo by'ayogera. Bw'abagamba muve wano era nga muva wano. Kati twagendako lumu neeno bayitayo batya ku mayinja stage ng'okwata ku lw'ekibuga ku lw'ekibuga bayitawo mayinja stage. Twali tuli mukola ekijja twatuuka ku ssawa ng'ebo n'ekitundu omufu najja n'atabuka ku mutwe gw'omwana n'agamba mbawadde eddakiika mube nga muvudde wano ku kijja. Ne tubeera awo tetwali tulowooza ndi nebyokusaaga biki kati oli yatutwala n'agamba nti ebyo tajja tuwulira oba tujja mukuba bukubi kiboobo. Mukadde n'ava mu nyumba ng'akaaba awo nyine twala tugenza okukolera kale n'avaayo ng'akaaba n'ajja n'agwa ku ntaana amala n'okubakubako. Omwana n'atabuka mu kutabuka awo n'agenda n'asikayo ekiwaya ky'amasannyalaze amasannyalaze ne gamukuba ne gamusuula eri ne tutegeerera obuzibu bwe buli. Ye oli omufu yabagamba temulinnyanga ku kijja kyange budde bwa kiro. Bwe yabagamba ate ffe tebakitugamba. Buli omu alina ensonga ze naye batusindika busindisi nti tugende tukole naye baba tebasoose kutubuulira buzibu ki obuli ku bijja byabwe. Abafu batutabukira bangi naye oba tolina kyakola. Kati gwe ng'omuntu naawe totaana kubuuza noga omufu talina kino kyayogera. Bw'oŋŋamba ndino oyagala kuziikulira omufu nkubuuza ebibuuzo byange kiki ekikwaliriza okumuggyawo.
yakukkiriza okumugyawo ensonga ky'ettaka mwalitunda oba mulimu enkayana olina ebbaluwa eya kooti nti sigirina olina eya kyamaani nti nsobola gifuna gye mumutwala babakkiriza okumutwalayo nti eri we twaguze wapya wano mwatunzeewo nti awo just twagala mujja tumuteeke ku bijja byaffe bipya kiraba kati nange nyina ebibuuzo byensooka okubuuza bifo nga sinabakugenda okukola wajjukira abamu oli agamba nti nukunsengulira omugenzi ono jasi mbadde njagala mujja wano muteeke ku kijja lwatuziika ffenna oyaba talina buzibu naye waliwo oligamba nti n'omufu yandoosezza oba omufu yaŋŋamba nti wano siina kubeerawo wano nyina okuvaawo kati kisinziira bayinza okuba nga ali awo ng'ekyamutta nkayana za ttaka kati nkayana za ttaka ate nga balina omugjawo mutwale eri simanyi si wano wewaabwe bagende bamuzika eri mubwawakojja waabwe simanyi bamuzika wano mu biseera bya covid bamuleeta buleesi wano nga transport ewalini bakusulasuza kati eyo yona yona nsooka nimbinoonyerezaako bifo nga zina bagenda kukola omulimu naye nogaba buli kimu kyonna okirina ntambula n'ekyo ninkikolera bulungi nnyo n'otereera nga tunatera okukomekereza emboozi yaffe eno watyanga waliwo kampani oba omuntu nga naye alina bizinesi yemu ng'eyiyo najja n'akugamba njagala tufuuke omuntu omu oba tugambe nga kampani ya gavumenti ne bajja ne bakutuukirira ne bagamba mwami Kalippiro tulabye emirimu gyo gy'okola ne bajja ne bagamba jangu otweyungeko okkiriza anti kubeeyungako bo be balina okuneeyungako oba nze alina okubeeyunga nga gwe alina okugendayo obeeyungeko kati tolaba nti nabo baba be bagenda okunfuga toyagala kukufuga saagala kunfuga ekyo nakigambiddeyo mu ntandikwa nobwendeeta omukyala aba agenda kunfuga ekitegeeza nti bwantwalayo yaba mukulu nze kyaŋŋamba kye nyina okugenderako naye ye bw'ajja ayagala kuneeyungako mu kampani yange mukkiriza condition zenkwaza enyizo zina okugoberera kyenyiza okukola naye kisinziira bwebanga gavumenti bagamba nti no gavumenti bakwetaaga contract kusayininga contract nsobola okugenda nenkola contract naye banga muntu nti naye ayagala kutandika kampuni ye nti kampuni yagitandika dda nnene ayagala ngende simanya tutandike ekyo sikikola naye bwogamba nti nogenda kusayininga nange contract oba ya myaka 2 oba ya mwaka gumu bweti mba nsobola okujja nenkola ekyo naye mbeera kondisoni zange nange ekikulu kya byonna bwe mba nkola ekintu mba saagala omuntu ate nti notandika okunfugiriza nga nti tuka 11 ogenda okole ate simanya onyuka 12 ebyo sibikola olya ku peesi yange kubanga mba njagala nkola ekiranti wange ekintu ekirungi ekyo obanga ogenda kumpa pya okola ekyo ekintu ogenda kumpa pya so kati nina okukola nkola era abavubuka mbadde mbasaba temunyooma mirimu baa kati nange ntuuka eyo nebampita amanya agatali malungi abasinga kati bampita Emirambo maanyi kati ogenda kwesangamu ekyo ekintu obanga omuntu omwisizaamu amaaso naye ngaate omuntu gwendiko kunfunyamu ekintu nfunyemu bintu bingi kuba wenatandika obulamu bwakiko naye ate bukyukidde mu bbanga ttono ndowooza bugenza okukyuka ndowooza n'emyaka 2 teginaba kuwera kuba luli nali nkola naye nga nkolera busente butono ate nagenda okulaba ate abantu baneetanira nnyo kati ate ng'ebintu byenyina okozesa bigenda nga birinyi kitegeeza nti n'omuvubuka ali eyo aba asobola okukola naye nga alina okumanya kintu kyakola alina amazima mwekyo kintu okola bizinensi eno ng'eno gyendiko olina okubeera nga muntu w'amazima tolina kubeera muntu muyaayi omuntu oba omuwadde obudde n'omugamba nti n'obudde bwe buti bubeere budde bwewo ate n'ekirala kola ng'omanyi nti n'oba ofunako akatono making sure nti omulimu gw'oli kukole gukole kigunyirire kubanga bw'obunyiriza ogwo omulimu n'enkya agenda kuwa omuntu mulala n'eruli agenda kuwa omuntu omulala nze nyina yiwe nasindika abavubuka bange ne bagenda ne bakola bubi sente bamaze okumpa $6,000,000 ne bakola bubi ne bavaayo
nyini mulimu yagenda okujja nga wayise weeks 2 nangamba ekintu bakikola bubi ninzira ninteekamu ssente miliyoni zaali 3 jjukira bampa 5 nzira ninteekamu 3 omulimu ninzira ningunyiriza ne gutereera saafaayo nti nakola kyagwa nenvaayo olina okubeera w'amazima buli kino ekiri kiriini buli kimu kijja kutambulira bulungi kuba nange nyini ndaba buli kimu kitambula bulungi kati ndi muli eri ndi mukubakubamu akafaananyi juzi mbadde nakava Kongo wiiki eyewedde kati era nina pulaani kati saawa zino ngenda kusinkana ambasada wa gundi w'abakongo era tugende tukole eteekateeka oba enkya oba leero ngenda simbula ngenda linyanyonyi ngenda Kongo ngenda kola ku muyimbi omuyimbi ono yakafa difawo ate kati muli eri kati nyinamu amaanyi agagamba nti kati nzaani yeeyi nzaanakola kwoyo muntu ba era ne Moze Radio nze namukola Moze Radio n'okumuziika wali erikololo nze naliwo nga buli kimu kiri kunze nga bayise nze kati bwe gamba mbeeramu nekiri ekintu ekigamba nti no amaanyi ago ekyo kyenzikirizamu nti n'amazima ngalina ate abantu baneesiga kubanga olaba abantu bali emunziza ebweru nagambye dda bansindikira ssente ku Money Wave oli naakusindikira miliyoni nga 5 kati bw'obanga oli muyaayi osooga nti no sente zino kanzirye naye ng'ate eyo olina ogenda okola emirimu gye kati buli kimu kyokola kyonna sirabangako komenti mbi lwanze ndi muntu abeera ku social media era n'abantu bennyini abajja ne bampita ne bangana twagala kukyazaako tebawuliranga komishoni yonna nti nombi nti nyina ekikyamu kye nakola ndi muntu w'amazima era buli ali akola ekintu ky'amazima ajja kufunamu abeere mukakkamu bino ebyokugamba nti nodda otandika okwambala amasumaati simanya biki kwanakwanisiriza abakazi tebeera gye begenda okuyaba n'abakazi bennyini osooka noweesonyiwamuuko ku mukazi katono n'okola future yo omukazi ajja kunoonya bw'obeera ng'olina ssente abakazi bajja kunoonya oba tolina ssente gwajja kunoonya abakazi abalina ssente kati awo kintu kimu jasikola amazima Mami Kalipiro twako ndagiriro yo ne social media platforms zo amanya g'okozesa amanya genkozesa ku YouTube nkozesa Kalipiro live media naye sitera kubeerako banja kukyankalanya emirimu gyammwe abantu banfulowinga nnyo kati sigikozesa era nkozesa WhatsApp, Facebook sigikozesa sikozesa Facebook sikozesa YouTube yasimbeerako jasi nga ndaba bulabe bigenda mu maaso naye sibikozesa nkozesa WhatsApp namba yokka sikozesa naye simu yange ebeerako 24 hours tezikira era nowemba ngenzeewo nsindikira message ku WhatsApp n'ofuna gitusomesa enamba yange eri 0700 35659 osangibwa wa taata okusangibwa nga ofiisi zo wosangibwa gwe Mwami Kalipiro akunoonya nga yagala kutuukako anoonya nkubira essimu nga nkulagira nyina ofiisi eri ewa Kaliga ng'ovudde ku bitaala by'Inateete bw'oyambukakaawo ene ewange wennyini bwe mba siri ku ofiisi mbeera mu maka gange waneesana mumwawuliriddeko Mwami Kalipiro leero mubaleetedde tuggusa ensonga wano ku Embozi Media atubulidde gyenvuddewe yatandika atya tebyali byangu gyenvuddewe bw'aba atubuulidde era tugambye akola emikolo egimu yeetegeka nga ye omuntu n'agenda n'asobola okubaako emirambo gy'aziikula gwe gw'oyagala okuziikula akola entaana era ayina abakozi be ayina abaana 2 ali eyo nga ye kuba si musajja mufumbo nga ya asobola okugumiikiriza nga y'omwami omulimu gwe gwakola nga aguwa ekitiibwa osobola omutuukira ku nnamba ye gy'atuwadde ku WhatsApp kweri era osobola n'omukubirako